both nga nsinzira ku St Paul's Parish Mukono. Ebimu ku bifo naddala abalamazi baffe we bawummulira abeera bavudde mu buvanjuba bwa Uganda. Ng'enteekateeka bwe ziri nti buli mwaka twaniriza abalamazi era ng'Omukama bw'aba tusobosezza ne tusobola okubatuusaako obujjanjabi ate n'ebyokulya n'okwongera okuwummuza ku birowoozo oluvannyuma lw'olugendo. Mu ngeri enjawulo omwaka guno abalamazi bangi kubanga olunaku lwajjo lwokka twafunye abalamazi nga 2,000 abazze mu bungi okuva mu bitundu ebyenjawulo naddala mu buvanjuba bwa Uganda. Twagala okwebaza nti abatudduukiridde bangi naddala mu nteekateeka ez'okulya era twongedde okubalabirira obulungi n'okubazzaamu endasi mu lugendo lwabwe olubongerayo e Namugongo. Tubakozeeko naddala ku by'obujjanjabi, abamu bazze nga butuufu bayongobedde ate abasawo baffe ne basobola okubakolako obulungi ate okubawa amaanyi ag'okweyongerayo e Namugongo. Mu ngeri enjawulo ku mulundi guno olw'okuba nti abalamazi badde bangi nti Lugazi yeetegese, parishes zaffe zonna ezikola Lugazi ng'essaza parishes, abalamazi abavudde mu parishes ez'enjawulo basobodde okuwummulirako wano eno ate n'olwaleero tusuubira okubeera abangi ennyo okusinga kubanga Lugazi yeetegese ku mulundi guno. Abaana abalamazi tusuubira abalamazi abalala bayitirivu bangi, naye twagala okwebaza abatudduukiridde mu bitali bimu. Okusookera ddala twebaza security, eggye lya Uganda litukoze bulungi nnyo kubanga security baddoke nga bakebera buli ayingira, alina okukubiriza okwewandiisa kubanga gavumenti yatusabye okwewandiisa kwa buli mulamazi. Ekyokubiri twagala okwebaza abatudduukiridde naddala bakristu baffe ab'omu Mukono Parish batudduukiridde mu byokulya, mu by'obujjanjabi ate n'embeera endala zonna okwongera okuzzaamu essuubi n'amaanyi mu balamazi. Twagala okwebaza abasawo abavudde mu St Francis School of Health Sciences e Namataba ate n'aba Red Cross n'abasawo baffe abawana eno mu kitundu kyaffe mu parish yaffe ey'e Mukono. Bonna batukoze bulungi okulaba nga abalamazi bafuna ekyo kye bateekeddwa okufuna okulaba nti beeyongerayo e Namugongo. Abalamazi sofa be twakaaniriza basukka mu balamazi 1,000 kubanga kubira ddala nga 26 omwezi guno ogwokutaano bazze abalamazi bazze bajja naddala mu bibinja ebitali bimu nga tufuna 2, 3 awamu n'5. Olunaku olwaleero okka ku makya tusobodde okusindika abalamazi 600 nga be basuzeewo ate n'okweyongerayo e Namugongo. Tusuubira abalamazi abalala bajja bangi olunaku olwaleero era tweteeseteese bulungi okubaaniriza ate n'okubabudaabuda mu ngeri ey'enjawulo. You are from Kibuku? We are from